tubaletera Yolo Festival live wanene Ekololo. Nga mulabe mabega wange wano bebamu ku bawagizi aba teams ez'enjawulo Shiba Kwosa ne Cindy bawaga bagezako kubanga ate balaga essanyu eri abantu baabwe. Kanfuneko ku bantu wano tulabe nga ate bagamba oti Cindy Shiba twagala Cindy Shiba tiimu Cindy nawe omwana aliko alimalayo yasooka obikola ali wano akopa bukopi yava basomesa yava badimasta omusomesa asomesa abasomesa twagala muyimbi si dansa twagala muyimbi si dansa biki byemusuubira Cindy byagenda bakolera olwaleero bato si ya mayumba bato si ya bizimbe bato si ya sobi kuyimba lwaki tutimade kandi aliko ebirungo labayo Cindy byonna abikoze kati azze kumulagako nti omwana yokya waba kumpi nange nsaanuka life yange agikyusiza ekintu kimu kye twagala batwawule batuteeke ewaffe nabo tubabeere ewaffe abakazi ku baana nga siraba bashiba tugambe twagala batwawule bawusigala basimba ennyumba basobola lwakyo tintimade omulaba waffe omulungi ali ku HK Media tugenda kuba nje tubaleetera sheno bulambalala buli kimu ekigenda otambula omuyimbi ayambadde atya Shiba azatya ku stage Cindy azatya ku stage ne performance zonna tugenda kuba nje tubaleetera bulambirira kyemba mukola mu subscribing mubeereko ebirungi bijja temuvaawo. Okay, embeera bwetyo bwerabise Joel ku kamera Shiba sinamwagala koti Shiba afumbirweko bamwagalako kunama Cindy masanyalaze music wa Cindy dagala kabaka wa live okitegera byanga byo birala byalina okujjako kuba live omwana ayimba azina Shiba mugamba azina naye tazina anyenya bunyenyi manyuma naye Cindy nakukolera bwati nagira bwati sijja mumanyi Shiba Cindy Cindy teacher wa Cindy
Sindi byonna yabikola alagako bulaza asumula n'okwambala twamuyigiriza ndooza mwamulabye mu conference we yazze oluzungu tugenda muyigiriza okitegeera Cindy it's the king herself nawulira abantu abasinga nga bagamba naddala bafaani ba Shiba nti mwe kibeepansa mwami sokoleke mwami byonna bikole okole ki kunaama akola ki olina okuzaala okitegeera eyo trama Shiba gy'alina teyakula na taata yakulira ku street okitegeera nabyo bijjiddemuwa olaba yeewagana ki n'amaka twogera ku music should be live e Uganda tukoye baboga music Cindy ennyimba z'enkadde saawa zino zikyatunda n'emyaka 2 Shiba agenda beerawa okulowooza sokoleke Cindy aludde mu bizinesi eno bwe weba olowooza nti ewe talina nnyumba gwamusuza gwamuliisa Shiba yaliisa Cindy kyekibadde okulowooza nti Shiba takuba live ng'ate ebivulu byonna ebibadde nga bijja nyini yabagambye amanyi kuzina era musuubire ki kuzina Cindy n'abagamba ngenda bawa amavoko okitegeera ndi mwabirungonze get a source from source naye olowooza mwe bafuzanyo kuva ku mutwe paka mu socks Shiba nkwetegekedde ebbanga nkwesuuze nga kyeke mu banka bu ng'amazzi mu tanka Cindy nkulukuta gwe Cindy mulaba edduka wabanga olowooza osobola olaga nti ozalawa lwaki otintima ate galo kimanyisiwanika sipo wasikanga gatotankula te come see the way we run this city gwe you did so well last night come and do it again hey fire bombard fire kapia Kasindi the king herself kayimba ki kubimba bwa Shiba bw'omanyi simanyi siwuliza boboga music simanyi nabyayimba okitegeera tubuuzeeko ogamba otya oli ttiimu ki tunona okutereeza ku kamera Timu Cindy. Lwaki abawagizi b'ensi z'okulaba olunaku olwaleero mwenna muli ba Cindy? Tumwagala nnyo. Responsible woman. Mwagambye. Shiba alina views naye ovanga ku muntu gwe baagala real. Cindy tumwagala Cindy w'abantu. Okitegeera kyobula twakuba bomu pate n'ebooga. Serena agikubira ennaku ki 2 naye ng'agamba alina ki views. Lwaki teyafunayo Ekololo n'abateeka nyumba ajje nayo. Ajje nayo ku stage. Ajje nayo. Abawagizi ba Cindy ate temususeemu. Kyogamba gwe olina omusajja. Batoze naye. Wali omuhusband wali. Ate ono agamba nti yona ate ogamba nti ali eri kiki eki. Kyogamba nti buli ali mu ttiimu Cindy alina omwami. Omwami alina omukyala. Shiba bamuwa kaadi ejjirako Mrs. Cindy ejjirako Mr. and Mrs. Yaweza myaka 18 alina okufuna omusajja. Oba talina feeling tugambe tufunire. Okay, kale butereevu abo mulaba be bawagizi ba Cinderella Sanyu. Olunaku lwa leero wanene Ekololo airstrip jangu olabe batto kyeki. Jangu olabe batto ya mwana Cindy kosa ne Shiba bwe kigenda okuba. Kamera. Shiba atya kamera because she's intelligent enough. Tewali kye tugamba ky'amaanyi. Team syndicate tewali kye tusalayo. Olunaku lwa leero mulindwa mulinde Cindy mami waffe ng'ayimba ennyimba ze live teri Cindy. Ariko musuubira okuwangula budget. Cindy naawe in fact nammwe mukirabirawo. Shiba wanaamuwangula munaakola. Era tekisoboka. Nammwe mukimanyi ab'amawulire. Shiba agamba nammwe ab'amawulire abeekubira mukimanyi nti muwagira Cindy mwogera amazima. That's boboga music. Si kya bwerere. Ayo wati wetu tunonya okitegeera so musuubire byakabi okuva wa Cindy tugenda bakuba bibiri tunyenyezemu kabina no soko tunyenyezemu tunyenyezemu kabina I say some of them original, some of them are copycat.
Music should be live. It's the king herself. Waliwo okubeera ne hit naye nga tosobola zipresentinga kati ekyo Sindi masanyalaze nenga muze bangi abala baliwa kano katandika butandisi. Music should be live. Ani afuna mu bata eno yegwe ani agwa teri yagwa sokoleke waba yagwa kulwaki bonna banoonya ye omukazi anoonya ye ani agenda okuluzinga naye Victoria University mwekubidde dda so fetumanyi omuwanguzi ye Sindi abasindi mwetegese mutya okuba abashiba tujayimba tetulina timushiba mukigamba ki batuleke ani agenda okusinga okunama muleke Shiba yalabira ku Sindi okitegeera kati Sindi master okitegeera oyo mwana byonna Sindi yabikola dda okitegeera waliwo fire ya mwaka yeliko sawa enyimba zaffe zebererawo